Era Munnayuganda tulaba essaawa zino nnaku lwa olusokera ddala mu mwezi ogwokutaano ebeera lebadde lunaku lw'abakozi nakwetoolera ddala mu Uganda yonna n'ensi yonna okwetoolera awamu. Uganda wakati nga abakozi bawummulamu mu ggandaalo nga lino bizinesi ez'enjawulo wano Makindye wendi kye simanyi oba mbakedde bukeezi naye bizinesi ezimu ngenza okulaba street ezimu zikyali nzigale bakola emirimu egy'enjawulo wempitidde okwambuka okuva eri wansi ekibuye n'okutuuka wano wendi nsanze wakyali lwakuba nti Makindye ye obudde bw'olaba obw'ekiro bubeera ng'emisana kyova olaba nti oyinza okusanga ati walinga awaggalegale naye jangu ku musanvu ogw'ekiro ojja kakasa nti tebaddeeyo nebadde tebagitegere naye nga olunaku lw'abakozi mu nsi yonna okwetoolera naddala mu Uganda wano gwe ng'omukozi olunaku olwaleero oluwaayo n'owummula oba towummula oyo olutegeera olumanyiiko kye lutegeeza okusinziira nga ggwe omukozi akeera okugenda okukola buli lunaku Monday to Friday, Monday to Sunday, Monday to Monday ng'ogenda okuyiriba mu kibuga Kampala. Abayingira ekibuga Kampala ndabye bonna essaawa zino naye jaamu empitidde ku lunaku luno olw'eggandaalo tewabeera jaamu. Abantu naddala abakolera mu bibuga ebyetoolodde Kampala abali mu Makindye, Mengo, bali saidi za Nankulabye na Teete olaba nga jaamu wano essaawa zino nnaku eza bulijjo wano wabeera wakutte ng'ova Makindye ng'okkirira wali ekibuye olaba nga watambula mpola mpola. Olunaku lwali tugenda tunulira naddala nnyo bizinesi ezibadde mu Makindye bwe tunulira olunaku lw'abakozi abantu batandisewo bizinesi ez'enjawulo zikoze zitya ne we ziri ne state kimwe ziri mu kaseera kano. Nate era ndi ne musajja wange Sula Flexible njagala asooke ababuuze baaba leero nyumidde mu kisaati masabu. Nze bwente ku lunaku lw'abakozi muli bunti abatwala ku program Sumulula amanya nze Sula Flexible kansubenti n'omwasuze bulungi nnyo abakozi mwenna gye muli olunaku nga luno luba lw'abakozi naye ffe ngaffe abayiribira eno wansi sisubi bantu batusanye ducelebratinga waka kati ogamba osigale ewaka ab'ewaka banaalyaki so twalulekera bali maybe abakozi ba gavumenti n'abakola mu zi woofiisi bo be basigala okuba nga ate bacelebrating olunaku lw'abakozi. Bwe twogera ku lunaku lw'abakozi lutegeeza ki eri Munnayuganda atulaba n'omuntu akeera ogenda okukola? In fact batono nnyo abalutegeera kyenyinza okugamba era n'okuba ogamba nti otayize omu ku omu babuuza olunaku lw'abakozi. In fact singa bantu baali baluwa ekitiibwa eno street yonna yandibadde nkalu naye katulaba abantu bakola lulinga nnomodde so abantu bo tebakyafa ku ezo nnaku z'abakozi bakola ne ku Yidi bakola so zaasigalira mu bitabo na ku kalenda naye omuntu okumugamba nti olunaku lwa mukozi sigale ewaka weewummuzeemu ayinza n'okukuvuma obuvumi okitegera mu mbeera bwete so batono nnyo aba celebrating oba balumanyi nti leero buli nnaku z'omwezi nga lumu luba lunaku lw'abakozi batono naye nga anyway regardless we move yeyo Uganda. Wow, tulide Sula Flexible tutunulire Makindye muno manyi mwe tuzze tutambulira mu bbanga lino lyonna tunulire bizinesi ezizze zikolebwa mu Makindye naddala bwe tunulira obulamu muno butwogera ku Makindye tutunulira obulamu bw'aba celebrities ab'enjawulo addala abali mu industry y'okusanyusa abantu mu kusanyusa abantu bazze bakola bizinesi ez'enjawulo wano mu Makindye era mwe bajja akasente mwe bakoze businesses. Ba celebrities omanyi abakoze muno bizinesi naddala ezikoze amannya mu Makindye mu okusookera ddala Makindye muno nno muzibu nno okukola mu bizinesi oyinza okulaba abantu nga batambula n'olowooza nti bonna bagula naye bano bakyakaze badigize okitegera sa abantu abasinga obungi abajja muno Makindye okola mu bizinesi zimaliza zibasaze abamu ne baggalawo. Abantu abasooka okukola muno bizinesi yali Queen Florence yagikola wali wafu kali kaduuka ka bizigo ndoza myaka nga 15 emabega naye naye kaagaana n'akaggalawo okitegere bali bayitayo kirundu wali eruwafu wansi awo nga ku Messi. So bayimbi bangi abazinga bakola bizinesi muno ninga zigaana Abdul Mulasi wolaba ekipande kya gundi kya KFC kweje emizigo egiri awo yateekawo edduuka ly'ebizigo ninga terikola ng'abantu abanoonya muganda wange nga tebakola ki nga tebaliwo era yakolako emyezi ndoza gyalinga 3 gyasooka okusasula n'ayongeramuko gumu n'agamba wanyo waawe edduuka liganye mu covid awo yalina edduuka ly'ebizigo awo kati bateekawo dipo ya gundi ya bia. Abayimbi abalala bangi Baby Deo wali wansi so kati waliwo business da bayita Mulinza farm naye yakolawo ko gundi ekirabo ky'emmere nga yajeeriira nekigaana n'agenda kati yagenda Dubai ndowooza namusange Dubai nga ali mu kampani ya visa ali mu visa kati atwala abantu bweru yagikola awo wansi n'egaana. Sister waffe
Florence Nampijja akola kaawe ekirabo ky'emmere wansi awo owali emmotoka eyo kati waliwo betting okitegeera so bigaana mu mbeera yonna byakale abadde successful mu business eno nga we nkugambye tulira nnyo biri ebiganye sula nsoose byonna akijja abantu nga basula wano naye kati myezi 6 nsibe giweze bagigala mu gwakubiri era gigenda kuwera ate tegenda kuggulawo leero buzibu ki kugambe ekyo ebintu ebinyinza obutagala bigenda muko leero naye tukitwale nti bagiggala Climax yemu ku bbaala ezaali zizze mu Makindye nga z'amaanyi yes kati buzibu ki obwatuuka olabawo kibala owaayi naffe twakeera ku makya nga tulaba Climax bagiggadde ate nga yalina ebisaanizo byonna okiteka kubanga baali bagizimbye ku mulembe ogw'amaanyi mulimu swimming pool na buli kimu naye munaye bagiggala nengezaako kubuuza weyaggalirawo ng'ekyali ku piiki yaayo ng'ekyali yali yakamala okugulawo ndowooza mwaka nga tegundaba myaka ng'ebiri nga yakaggulawo naye ne bagiggala nabuuzaako mwami Lule waaki ekifo wakiggala nangamba nja kuddamu kkubire ne kati tanziriranga kati simanyi lwaki bali mu kutereeza mu renovation bali mu bali twalaba dda ne kasaba jjako akapande ako ne mmanya nti waliwo okulya n'okkomba essowaani omanyi biseetusebe bakuba ekibaati bwe bati bayinza okuba nga bali mu kukola munda era wandiwulidde ennyondo nga zivuga ate gobeerawo era mpitawo naye tewali nnyondo yadde evuga simanyi kyabaawo ge mazima n'ekifo kino kyali kituwadde nnyo essuubi omanyi nga tenaba kufuuka Climax baali batemerawo enva za Suna Beni ne Kayibanda akuna matata nga bayitawo ku akuna matata naye then ndowooza mwami Lule n'agulawo n'azimbawo Climax Entertainment Hub naye yatusuubiza myaka 2 ng'ekola nga bantu bangi kubanga yali efunye abantu baayo okitegeera neekola ki naye nga wenkugambye nti ebifo by'omu Makindye muno bizibu wali waggulu era mwami Lule yateekawo ekifo ky'amasanyu owali EY abagiyita Jackies naye nga yali kilabu Merino Milano era Milano yakolawo emyezi 2 n'egenda kati Jacks naye eri awo etambula nga kinnawolovu yampolampola naye katunuulire bizinesi zino tulina Hajaluna wali emmere weeriyo Haji ye alemeddeko nnyo ye Haji akola ge mazima kubanga ye yajja asimbudde yamanya ebisudde banne n'atabigenderako so Haji ye akola ge mazima Papa's Sport wali ni mwami Misa kina yakola then ne mwami Lule wali ku Pakalasti wakuba nti ene wakadde bamugobawo oba Pakalasti nkadde yavaawo n'akola n'azimbe wapya ate walungi nnyo so ndowooza kati abo basajja bakyasinze engeri gye babadde muno Makindye ebbanga lyonna kati bo ndowooza bamanya nti kati okay ne bamanya ne bizinesi gy'oyinza okukola kubanga ebbaala go ge mazima Makindye ebbaala ndowooza eryemu Vox eyo eri loko okitegeera ne kati awasigadde eyo bali bagiyita kati bagiyita Beruga yali Isabela ne kati omukyala yina wali gundi eyo kabaala katera okukwata ekirwawo yani wana abasajja ewa Fifi gwe yani nze nkugamba mbadde muno ewa Fifi wayimirirawo nnyo abasajja ab'obunyama babeera beeramuza mu mpola weewaawo kakati olowooza Sula ng'oggyeko ebirala byonna generally kyekiremesezza bizinesi naddala mu Makindye muno okubanga tezisobola kubeera myaka 1-2-3 nga zikyayimiridde nga bwe zaali eddogo lingi Makindye bamusinga abantu abalogo Makindye baloga nnyo era kasaba kulaba ng'otandise kati olaba ogwo omuzigo gwo gulaba buli mwezi bagusengukamu mwakagendamu saluuni nga 9 naye kati guugwo kati tolaba nti mukalu naye wabaddewo saluuni waliwo kozi botiiki waliwo kekimperere kugamba bizibu so omuntu yenna ajja mu Makindye muno nga tosobola kufuuwa mmindi oba tojja kubeeramu okitegeera Makindye waba mitwe migumu olina okuba nga ofuuwa emmindi ate ziri ez'emitwe 5 okubeerabeerawokko Lule bamulemesa ekifo kye kikino ndowooza yali tamanyi fuuwa mmindi okitegeera Abdul Mulasi bamulemesa ebizigo bye wali eri yali tamanyi fuuwa mmindi n'abalala kati simanyi okugwa kw'ekifo kino oba okuggalawo ate kwatuleetedde ekifo ekirala wali mu maaso bakiyita is it Jovia City ennaku zino ndaba ate abantu gye baggweera waggulu akuba nti wo wabbeeyi mukko naye regardless so embeera bwetyo bwetambula kuba nti omugagga wa Jovia City n'akasente bali bati mugagga soko wali waggulu awo ye mwami Kalungi wakalungi motoka
saagala mwogerako mugaga waffe oyo naye oyogedde ku ba celebrities wano Makindye waliwo omusajja aguziza ba celebrities emmotoka bonna abasinga boolaba mu Makindye muno omutegedde yani wali wansi waliwo gwe tumanyi Sula Motors wali ku mafuta era buli celebrity yenna yasooka okugula emmotoka wana abasinga ng'ayagala gula emmotoka esooka yes wali wansi ate nomunanga abasinga obungi oba tebalina ssente abawa olw'omukwano ogwo gwa Sseruganda kubanga mikwano nnyo gw'abaserebu mu mbeera bwete so oleta miliyoni z'okumi nakwemmotoka miliyoni 3 n'obeera ng'osasulako mpola ate takubanja nnyo tebiba bya puresha mu mbeera bwetyo so mulungi oba oli awo tukyalina essuubi nti Makindye waffe oli owedda asobola okudda n'addawo nga bwe twali tayinza kuddawo okuggyako abalogo nga bafudde abafuwa emmindi abo kati wali omukyala gwe mmanyi wali wansi ku mafuta yatunda taabo oyo aliko nkooyo era abayimbi bamugulako nnyo kati ne bajja ne bafuira bannaabwe emmindi abamu ne beeroga wali wansi muganda wa Namwandulizi wali ku Barracks wansi naye mulogo kungwe yasinga okugamba kati Makindye yava mu business yaddamu ebyo kwe muno Makindye ng'onoobeeramu kyola Florence baalemu abaali tebasobola kuloga Makindye wabalogo muganda wange kyobola olaba kakalina kamu mu myaka 8 kakalina kamu ke kasituse zino zikyali bwezi muzibu nnyo muganda wange Makindye ono olina okuba ng'oli mulogo nnyo ng'oli mulogo nnyo okujja mu Makindye muno emyaka nga 5 emabega bw'ajja ayinza okulabamu ekikyuseemu kyonna ayinza okulabamu ekikyuse kubanga wali eri abakyala bwe balinga beerengere wakiiwa baazimbawo kati kati ayinza okuba yalinga ajja nga si wazimbe kati baazimbawo ebitaala teyabirekaawo KFC teyagirekaawo toza byebiringaawo ebitonotono byebyo sawuna nezimasaji nga nnyingi mu Makindye anti era kati era ye bizinensi anti okwetunda kwatandikira muno mu Makindye ebbanga lyonna abantu batandika okulenga akaboozi bakatandikira muno mu Makindye batandika wali wakiiwa nga yentabiro kati abamu ne basalamu ne bagenda wali ku dansa ewa Charity kati dansa yavaawo ne Charity simanyi oba yagenda bweru simanyi so kati okwetunda kwava kuno okubeera nti abantu bayimirira ku street kati badda mu zisawuna ezo okitegeere kati abasinga kyovolaba ojala banyo zisawuna nnyingi nnyo kuno okitegeera so tebakyayimirira ku street bagendeyo mu zisawuna zaabwe gye beerengera gye beeramulira so ebikyuseemu nnyo ebisinga okubeera ebingi kuba nti kati sawuna nnyingi mu Makindye ne botiki olaba tezikyaliwo kubanga kati wano eno street yo twali twagikwasa ba botiki bokka okuva eri paka eno okitega kati eno ate nga twagikwasa bankoko era ziri eyo wansi eyo wano olabanga edduuka naye eyo oli akola botiki ye n'ayawuzaamu n'ateekako kamasaaji okitegeera so kati byebiriwo muganda wange sayimo kikyotidde weewaawo kati soka tuwumulemuko katono nnyo Sula Flexible ate tugenda kuba tukomawo n'amawulire maaso awo nalabye Brunoke ayagala teekayo ekivulu byonna tugenda beera nabyo mu lutambula bingi nnyo Shiba ongambye akomawo mu ggwanga atandikire bwe yakoma waliwo nawulire bagamba nti industry yali yawummulamu sayidi y'abakyalo olwa Shiba obutabeerawo naye byonna bigenda kuba nga tubimanya mu maaso awo weekumire ku BBS Final program Sumulula tukomawo ate mu lutambula nze Devotion Matoka